nange nendaba ku bantu bannange nkyali yamirise ngendo muzeeyi wakazi naye kati obuzibu bwe mulina njagala buli muntu akwate sente ze mu ngalo bwe batatuuke wano nzije nze ekimire siinaawo na kigambo kirala kyonna muwandike emikono sente zammwe ndabe weesiri nzije nze ekimire bannange saagala kondoesa muwandike abange mwerabaye essaawa nzira yewaffe naye ekikulu kyemutanamba ye transpoti twagala osimba omuti ogwo awantu wonna wobeera guteekewo ogulabirire katonda nga bwali omulamu omwaka guno listen to me amirisenge naziwa ali ati naziwa mulwadde nnyo sukaali taata era bw'omulabako okaaba amaziga omunoonyeza kyakulya kyennyini taata naziwa bw'omulabako taata okaaba amaziga musumba bw'oba omutwala mu ddwaliro okola otya omutwalira kagaali mu motoka ku piki pangisa boda omusajja ono Asani Nduga yamuyimbako oluyimba ebintu bizibu n'olaba amirise engendo ng'obunene munene naye ng'ensimbi zakola ki zambula oga buli ayiga okuyimba manya buli ayimba kwamiri buli ayimba musajja tunaatambula olubuto luli eno naye nga ali ku bigere next week on Friday amirise engendo jangu ono n'emmotoka kivudde mukama kange sikyejjusa on Friday mulujjudde lw'abantu wano ngenda kukwasa emmotoka mu butongole ngenda kuwa emmotoka kika kya Primo jangu ku lunaku lwokusatu tugende ffenna mu boat ogyerondere nebaliza pasita munange ntambuse ebigere emyaka 4 nga abaana benjigiriza okuyimba tebandabawo baana naye pasita yiga bwoba ompadde emmotoka mukama akwongera ebisinga obulungi maama pasita yiga webaleko nzijukira munange